Hapo the initial development is based on section 236 and 237 and 244 of the Penal Code Act is alleged that it obtained a white leaf in the month of July 2024 at Masese Ward, Jinja City, stole household items worth 50 million, the property of Crown's Court Eric. Have you heard it? You understood? Yes. How do you feel? Is it true? Is it not true? You have the right to apply for bail, but we will do at the next hearing when state is here on the 7th of October. Criminal case number 7. Okay, have you heard? How would you believe? Is it true? Is it true? We have not guilty. Okay, 1. 10. The second count is for conspiracy to commit a felony contrary to section 363 of the Penal Code Act. It is alleged that Obi Stephen intended Wycliffe and others still at large in the month of February 2024 at Walukuba in Jinja City conspired together to commit a felony to wit theft contrary to section 236, 237 and 244 of the Penal Code Act. To wit, that she stole a motor vehicle, Mitsubishi Eclipse, registration UPP 419/R. You have the right to apply for bail, but that you can do at the next
next hearing when Steve is present. Yes. I was detained at one detained for 6 days, and my wife has a severe sexual wound. So no one is going to repair. I was requesting to be taken out so that I can take the children as we proceed with the case. You mean your wife was also in detention? She was detained for 6 days and a bit, 1 month and 2 weeks. And the baby got sick, and the wife has this severe sexual wound. So both of them their condition is critical. Olunaku lw'olwaleero ekitongole kya State House Anti-Corruption Unit nga kikolagana wamu ne poliisi enoonyereza oba CID kitutte abaami babiri ng'ono mulimu Ntende Wycliffe ne Bogere Stephen nga bano batwaliddwa mu kooti ya Jinja Magistrates Court nga bano bavunaanibwa omusango gwa theft. Bano ababiri bakwatagana n'Omuzungu eyajja mu Uganda kubanga yayagala ensi yaffe ng'era planinga kusetolinga wano na kubeera wano. Bano Omuzungu ono bwe yajja yasetolinga muno naye nakwatagana nabo okumuyambako era ng'omuntu abaze ewantu wapya. Bano bamuyamba paka bwe yasalawo okuddayo ewaka okulabako ku bantu be. Bwe yakomawo yasanga nga ebintu bye byalekera bano muyambako olabirira nga babitwala era ne bamugana n'okuyingira oba okukola ekintu kyonna. Mu bintu ebimu ebyabbibwa mwalimu ennyumba ze, amataka, amamotoka n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu mayumba ebituuka mu ssente eziwera obuwumbi 2 oba biliyoni 2. Ng'era bano bwe twogolera leero batwaliddwa mu maaso g'omulamuzi ng'era basindikiddwa kwa remanda ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tukubira omulanga abantu bonna Abannayuganda okukolagana wamu ne bano bamusigansimbi oba bazze okukola